Kadama TV tugedde nnyo ku bintu bya contract, engeri gy'osobola okubeera ng'oyogera munene boss wo okurenewinga contract n'okusobola engeri gy'osobola okubeera ng'oddayo ku company n'orenewinga contract ne boss wo. Bakadama bangi batubuuzizza nti nze bwe mba saagala kudda ku company ne nkola contract wakati wange ne boss nga company teriimu, ne tuwandiika ebintu ebyo, nakkiriza ayinza okukkiriza okunsanyusa okundekawo nti mbeere nga nkola mu maka ge nsigalewo, naye ate n'atakola bintu bye twakkaanyaako. Boosi wange bw'agaana okukola ebintu bye twakkaanyaako mu ndagaano nsobola mukolera ki? Nja kuwa voice note ya Kadamu yatubuuza ekibuuzo ekyo, owulire naye engeri gye yakibuuzizzaamu, naye nga kyekyo mu bimpimpi. Kati nsooka ne ŋŋamba nti ekintu eky'okubleachinga contract gubeera musango. Bw'owandiika ekintu mu contract ne mubeera nga mutegeeraganye ne boss wo n'abeera nga takoze bintu birina kubeera mu contract, omusango oguyinza n'ogenda mu court, osobola n'okubeera ng'omuwaabira ku Minister of Labour. Naye in most cases ebintu bino tebikola. Tubyogera wano bibeera mu formality, bibeera ku mpapula, naye mu reality bawalabu batono abatuusa buli kintu ekibeera mu contract. Kati bw'oba owandiisa endagaano naye contract eno nti olina okunnyongeza omusaala, kuba Kadamu ono yafokasinze nnyo ku kintu ky'omusaala, n'agamba nti bwe mba mugambye annyongeze kwafuna emitwalo 9, kati bwe mba mugambye annyongeze ne tuwandiika naye n'atuuka ekiseera n'alema okunnyongeza nga twasayininga busayinizi yayagala nsigalewo, nkola ntya oba nzirukira wa? Ayagala tumuwe ku magezi, singa kibeera bwe kityo yalikoze atya? Alonya bw'oli Kadama TV. Singa giba emitwalo 7,500 oluvannyuma lw'okumala okuzisindi. Wasuze otya sebo Mr. Alonya bw'oli Kadama TV. Wasuze otya sebo Mr. Kadama. Webale kutuweereza, webale nnyo, webalire ddala, Mukama akusasula ekisinga obulungi. Kaakati mbadde ku Kadama TV ne ndaba abaana aboogera ku kigambo kya contract, naye nange nandibadde nnina ekibuuzo kyange kye njagala okubuuza, nga njagala ombuulire singa mbeera nga nnyina mukama wange naye nga akyayagala mumukolere, nange nga nsalawo okubeera nti nsobola okubeera nti nnyongera okumukolera, naye nga ensasula si eri awo nti nnungi, ng'ensasula si nnungi. Kati nze neebuuza nti singa mba nkyayagala okumukolera ate ne mugamba okunnyongeza ssente nga ne zino olwenda zimukubye empi, kale nga nazazze nga tazisasula bulungi olwenda. Kati ate bwe mbeera nga mwongezza ne tusayininga nga endagaano eraga wakati we nange nti alina okunnyongeramu ssente, ate ye n'asigala ng'ampa ssente era z'abadde ng'ampa. Kati awo mba nkikola ntya? Kubanga jjukira mba sikyali mu mikono gya kampuni yandeeta, wabula kibeera wakati we nange. Mba nkikola ntya? Kuba mba siina gye ŋŋenda mugamba nti bantwala eno basobole okugonjoola mu nsonga ey'omusaala ogwo, naye ng'ate aba asobola okukkiriza, ate ye n'akulaga nti asigala akuwa ssente z'abadde ng'akuwa. Kati ekyo kyekibuuzo kyange kye mbadde njagala okubuuza, ombuulire mba nkikola ntya? Nnyongera n'ensayininga oba nkireka n'ensooka? Kuba ate bwe mba nkirese n'ensooka n'enzira e Uganda n'enkomawo, jjukira ate omusaala mba kugwa waggulu. Ate bwe mba nga nsigadde ate nga mpa ssente zino entono,
kwegamba ate mba sifunamu kubajjukira era teziba lwenda biseera ebisinga giba emitwalo 75 oluvannyuma lw'okumala okuzisindika. Kadamu omuwulidde mpozi ngenda kwongerezaako ddala n'Kadamu agamba nti boss we yamugamba contract barenewing contract agenda kubeera nga amwongeramu emitwalo 2 abadde afuna emitwalo 8 kati boss yamugambye nti agenda kubeera nga amuwa miliyoni 1 kati nga yeebuuza kuba yali amusabye kamu 2 kwega kino kikwatagana n'emboozi eyeevuddeko nti boss ayinza okugamba nti ngenda kuba nkusasula miliyoni 1 nga nvudde ku mitwalo 8 naye ate ne mutuukaawo mu maaso n'atazikuwa kati abo bakadaama bagamba bw'otuuka mu maaso n'otazimpa nkola ntya. Kyokka tufune ku maloboozi g'omukyalo ono ye agamba nti olwedde baatuuka dda ku nziki oba bagenda kutuuka oba baatuuka ku nzikiziganya ne boss we ng'amugamba amugye ku mitwalo 8 amutadde ku miliyoni 1 kati y'ono omuntu era ayinza okufuna obuzibu ng'obwo obumu n'omukyala avuddeko tubuuza nti singa mu maaso awo ntandika okukola kubajjukira nti eno ebeera tugiyita gentleman's agreement kiri wakati wammwe gwe ne boss wo tekiyise mu kampani okola otya kasooke tumuwulirize. Kakati mwami Kadaama wasize otya ssebo obulamu bugamba ki kati munaye ogenze noyogera akantu kanene ak'okulinyowalinga contract kati nganze bwe nakugamba mukama wange yaŋŋamba ngenda kukola paka mu gwa 8 naye nga simalaako myaka 2 paka gwa 8 ate nga n'omwaka tegukola ki teguwera naye mukama wange yaŋŋamba agenda kuba mpaka kadde kamu bwati bwe yakola ki bwe yaŋŋamba simanyi oba nzikiriza oba sikiriza kubanga contract yange egwako mu Desemba ngera bwe nakugamba nti no yaŋŋamba contract yange erina kugwako mu Desemba kati egwako mu Desemba kuba yaŋŋamba ajja kuba mpaaka kadde kamu bwatyo bwe yaŋŋamba kuba nagezaako ne mugamba ati lisiti kabeera kadde kamu emitwalo 2 n'agamba ekisooka togenda kumalako mwaka ate n'ekyokubiri tolinyowalinze contract nti ogenda kola myaka emeka 2 n'agamba ajja kuba annyongeramu emitwalo 2 kuba mbadde nfuna 8 kati n'agamba ajja kuba annyongeramu emitwalo 2 mbeere nga nfuna akakadde kamu bwe kityo bwe kiri kati simanyi mugambe ntya nga Desemba atuuse mugambe ntya sooka ompe ku magezi.